Alright, abatulaba abalungi amanya n'eddoboozi nze Jona Saints wano ku mukutu gwaffe omuganzi ogwa Tindi Files. Nyongera obbajjukiza ng'ate mbaagaliza a Merry Christmas and a prosperous New Year. Tugenda mu nnaku za bikujjuko, mubeere bulindaala bannange, so musobole okuba nga ate mukuuma property zammwe, temusanyuka nnyo, obulamu bukyagendera ddala mu maaso. Wabula nyongera obbajjukiza nti ffe tubaawo ate okuba nga tubaleetera ebintu ebyenjawulo ebinyuvu mu industry na buli wamu. Weewaawo show ya leero njawufumuko, nina omugenyi waffe Yasin agenda kuba ate yeeyanjula, so nno tulabe ate ebinaddirira. Omukulu ssebo, lamusa kuba tulaba ate tweyongere mu maaso. Tulaba ku Tindi Files. Abatulaba mwenna nsanyusa obbalaba, abamanyi bamanyiza Yasin Abu Dhabi. Kati Uganda. Segeze baba weyanjula nakagamba Abu Dhabi abantu basobole okurecognizinga. Basobola okuntegeera, basobola kuntegeerera ennyo Abu Dhabi. Okay, wetwogera ku Yasin, his a true definition nti ntambuddeko ensi n'enjiraba. Si bwe guli? Ntambuddeko ensi n'enjiraba. Okay, agenda kuba ate atunyumiza ezimu ku mboozi ezifeeyo ku byeyo. Abantu bangi mutambula ne mudda mu nsi ez'ebweru eyo nga Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Saudi Arabia. So nate abasigala waneeno baba tebamanya ate bigendera ddala maaso eri. Okay, nga kenkufunye olunaku olwaleero, wagenda otya Abu Dhabi? Mbeera ebiseera ebisinga obaawo nga mbeera yebeekututte nga wano biganyeemukko. Kuba Uganda ogimanya etuuka ekiseera neeremamu. Kati eba biganyeemukko oyiye ekkuba eddala erikola ki? Erikutwala. Naye we natandikira mu Kajja nga nkyasomaawo nga nkola mu Kajja awo paka enkadde. Then akajja ke kankuza. Nayiyayiyaawokko mbeera nendaba nga egizeegize nenvaawo nengenda ku Gazaland awo. Ndi mwana wa street. Because kajja ke kankuza nekakola ki? Nekanzitula nenvaawo nenzira ku Gazaland awo nembeerawo kakabanga Gazaland nenvaawo nengenda ku Mutaasa. Anduka ekiseera ndaba nga bigizeegizeemu nga nina kutambula mukko. Ng'olwo okola ki mu kaseera ako ku nali ndi mu ngoye? Nali ndi muyiribi nga nali siina dduuka, nali njiriba buyiribi mu kusooka naddala mu Kajja. Manya abayiribi ffe bwe twetubeera, ojja ku mudaala gw'omuntu n'oyimirira nagamba zino nzagala ssente bwe njagala ssente bwe ziti. Kati gwe ofuna client z'oliddeko, w'omuguza z'oliddeko ze ziba ezizo. So bwe twetwatandika. So baali bakozesa oba wali wekozesanga? Baali bankozesa. Kati we navaawo ntandika okuba nga nenjiyeeya neteekako obusente nengende Nairobi. Nayina yali mukama wange yali ankozesa erinnya sokolindemuko kati nitotuvuga speed. Wewayiribanga awo mu Kajja, ebintu byavangayo, akasente kajjanga kakawera. Akasente kajjanga. Jjukira nga ffe tetulina capital waffe bigambo olina kubanga okuba akagambo ke bayita okuba akalimi. Yes, akalimi. Capital byalinga bigambo nga byetukozesa ngera client bwajja. Kati ffe nga tetulina ssente za capital tukolera ku midaala gy'abannaffe. Ojja ku mudaala gwo olinga gaya nti empale njagala omutwalo, kasitoma najja n'omugamba ekyebiri n'akuba ogumu ekitundu n'olyako ettaano bw'otyo. So akasente kalinga kajja nina okuba nti idda bwe twali nga tukyali baana batototo nga ssente toziraba nnyo nga kyamaanyi. Okola leero enkya n'ogamba n'ekyanja kukola n'ogenda oba muzaala oba muki n'okuba pati n'ogamba n'ekyanja kukola. So bwe twali obulamu bwe bwatandikira netuyiyayiya. So amannya yenze Yasin nga buli Yasin Abu Dhabi. Obadde okyanyinyonnyola ng'ogamba nti olwali awo olwatuuka n'olyoka ate oyolekera e Nairobi. Nengenda e Nairobi. Nalina omwami yali ankozesa naye nga tansasula. Kati nga tukola nga ganaleeta engoye n'azituwa naganze njagala ssente bwe ziti ne tutundanga. Twatundanga omuwaaka ezize okitegeera. Then gwe n'ofisa z'obufiisi zaawe ezizo. Kati nakolanga ekiseera nali simanyi Nairobi nga sigendanga nayokko. Olw'okuba nze nali nga njagala nnyo okuyiiya, nga njagala nnyo okwagala okunoonyereza, njagala nnyo okuyiiya. Era nze obwongo bwange obutula awantu buba bulowooza. Siri muntu abeera awo nti ntangadde. So nentuuka ekiseera
nekuŋŋaanyawo obusente ne miliyoni 1.7 nezigwamu awo kakati wali obaddeko awo n'ogamba nti ogenda Banange nga tomanyiiyo nga tolina gw'omanyiiyo nti oba onoofuna n'akurisiivinga kati saayagala nnyo ogamba bosi wange oyo nti njagala kugenda Nairobi kuba namanya tajja kunzikiriza kati nengenda ku baasi nembuuza nga tandise olaba nti nfunye bakirayanti abange ate nga baŋŋamba nti neri engoye za layisimu so zijja n'otuna n'okola ki kati nabalabalamu ne banga emitwalo miliyoni nezigwamu zijja kuba zinkolera okutandika ko nze kale nga ntandika bulungi nnyo kalimu kange agenda ku baasi Simba coach nga nsasula ssente bajja ne5 kitundu okugenda nga nfuna n'etiketi egenda okunkomyawo kati nali nasomamu embeera nga yebaŋŋamba naye okuba nti nali simanyi wentandikira bulungi nga bonoovaawo n'ogenda kuba akatale keeri kanene nagenda mu katale kangoye enkadde bali bakata kikomba kanene nga olaba owino enatuuka mu Nairobi simanyi Luswayiri naye nga baasi wentadde mmanyiiwo oba ekigambo kyewali omanyi kyali kimu kyakula bukyali kati nentuuka nembuuza wenyini baasi wezisimba ne bandagirira ne mbagamba njagala genda mu katale kangoye enkadde bakita kikomba ko nali nkimanyi ekyo ekigambo kikomba kati ne bakola ki gayina ŋŋamba boda yiiyo eri waliyo zimatatu kati nga ninyaboda nga oba boda mugamba njogera kimu kikomba ŋŋamba ssente oba namwana nnyingi ati fasi kuba nali simanyi kuba nali nzivungisizza ng'ozivungisiza muze Kenya Kenya nga ngenda Nairobi nga ntuuka mu katale kati nga wonulabe tugeze nga Kafumbe Mukasa waliyo birime biki ebyo kati owa boda yanvuga nga ntwaleyo nga mu byennyanja teyantwala mu ngoye kati nga ŋŋamba kikomba nga nteeka awo nga muwa ssente ze nga nnyingira katale nga noonya awali engoye kati nagenda owulira nga mpulira kikomba kitegeeza ki nga olaba owino katale bakata kikomba olaba owino kati nakobe bakayita eri kati mune nga ntuuka nga nnyingira kati nali ntamatama nempulira Bannayuganda nga boogera wajje bali eyo Oluganda kati nga ngenda nga mbabuuza asaba kundegerao katale batunda engoye biki nga banga ayo otuuse ng'omwana nkulemberayo nga ntwala nga mboyagala ki nga mga njagala skirt zi Caribbean ngamba ayi tewali buzibu nga ntuusa ku mukazi kati bosi wange nali tandise okumuvaako era nagenda tamanyi nti nonkoze eki ngenze nga nyingira bulungi nnyo nga ntuuka omukazi nga mugamba kati nga ngezako muteekako embeera nga mugamba nti baŋŋamba olina skati eno ngamba I have biki nga mugansalira nga nsalira endiboota nga nondamu fast nga nondamu n'endala naye ati fast nga kubajjuka nali engoye nzimanyi kati nali nzimanyi nga wono omanyi ekintu kati ekyavaamu nampa engoye omulundi ogwasooka nenkomawo awo nemba nga nkoze eki kati nalina bakirayanti kati omukulu nemuvaako nenfuna awange wenkola ki wenteeka otandika okukola ebibyo ntandika okukola ebyange obulamu bwali butya obulamu ati fasi tebwali bubi nnyo naye nga bwomanyi nti bujokoma okwongeramu ebizibu gye byongera okukola ki okujja so naluka ekiseera ayi ndaba nga ntandisa okugendagendamukko naye era saafuna sente nga nali nsuubidde kati ataawo embeera y'okutambula nejja nga linaamu amabanja awo nga gasusse era okutambula nejja oba omwana nangamba agenda kunteramu visa n'etiketi nansaba ssente nemugamba kale tewatyamu abantu nga bababidde nnyo ku bintu ebyo nze at first yali muwala saasooka kutyamu nengamba kijja kuba nali mwana wa street nga ndabye embeera nga bwetambula nenga afiya ayi nalinamu esooya amabanja nga mangi ati munaye muwala nga nfunira visa nga nfunira eya tiketi kati banfunira eya tiketi saamanya nze nga ngamba lwagenda okurisiivinga eri konze kale mule nga ntuuka bulungi nnyo Dubai omanyi bw'oba n'ogenda e Dubai eyo bw'oba otuuka ludde wakiro oba oli mu bbanga awo bw'olaba engeri ekibuga bwe kyakamu akyenyirira oyinza okugamba wano wentuuse enkoze siddayo oyinza okugamba mmaze kati mule nga ntuuka e Dubai ku airport nga gayandisiivinga agaye weyandisiivinga ngamba nti tugende ayina bye yaŋŋamba oyinamu akaseera kakujjano biki nga mga siinaamu nga ŋŋamba kale tutuuka eyo ng'asooka ntwala we yantuusa mwana bwe nali ndowooza tesi bwe kyali obulamu ne bwanga ate bulala nnyo wagenda
already osuubira omulimu bwali ogenda yiyize era ngambe mulimu weguli ye nga mukuntu era nga mulimu weguli naye saasobola gufuna era tegwaliyo era natuuka nategeera ku airport nti tewali kiddako tewali mulimu obula nina kwenoonya nze nganze ekitegeera ya kati we natuuka kyanyamba bandisiivinga then wabaawo yantwala waliwo omukyala bali bamuyita bakaro sirimwerabirayo naye bambi nanyambako kulya nga bomanyi funa ebyokulya waliwo n'abaana baliwo abalala baliwo bakola tufuna ebyokulya nga tutandika obulamu kati nagenda sirina ssente kati bwentuuka nembako gwenkubira eno omu ku mukwano gwange omuwala ne mugaa sinamuse naye nagenze naye siriwo naye nsaba onnyambe yetaagayo $1.5 million nangamba kale ngenda zikuwa zikuterewa kati ne mugamba kati yali yakampa ezo ssente nga ndi mu Dubai omwo kati nkubira story lwaki ekyazija Dubai ngenda Abu Dhabi nga nakafuna ssente bwenti kubanga abafere bali buli wamu omuya yakuba essimu akubira kyali oyo gwe yandisibya nga amugamba waliwo omulimu oguli Abu Dhabi yetaaga abaana 5 naye bajja ne ssente zange mu ngalo bagenderawo kati gayi nangamba mfuki osasula rent wano woosula genda Abu Dhabi ze ssente zozo oyo gayi akole ki akuwa omulimu ogenda tandika okukola ngamba okay atwala balabala benasiŋŋaanawo nga nabo banoonya nabo ne bayiya ssente tugenda Abu Dhabi first time yange ogenda Abu Dhabi nali simanyiiyo ng'owulira mpulire kuba ye capital city ya UAE yonna kati tutuuka Abu Dhabi bulungi nnyo nga omusajja atulisi tumukubira tugamba mujje ku African restaurant kwa restaurant y'abana Uganda yaliyo so naye omukyala yafa bambi yalina nnyiniyo LIP mukama amuwe ekyomolo eky'emirembe bali bamuyita Mariam yafa nga tutuukawo bulungi nnyo awo ku Kimanjaro nga batwanirizawo nga tulinda gayi ajje kati gayi bwajja ng'atugamba muzze n'ensente zange tukofe nti ye passport muzina nti ye buli kimu bikina nti ye okay mwe mugenda funa emirimu tugenda nkya tukole ki for interview kati nga bomanyi nali manyi nti nno bw'otuuka eri oba alina bagenda otuwawo okusula oba alina bagenda otuwa tubeere katwayingira mu kizimbe netuyingira mu luumu z'abaana nga tumanyi nti omwe tugenda okusula kumbe tuyita mpaka ku balukoni ate nkunyumiza story entuufu eno eyange lwaki embeera gye nayitamu nga ndi mu UAE katuyita mpaka ku balukoni gayi nga atugamba tusooke tubeere wano eno biki nalina abala kwaleka abala baali 3 then nange nga twali tuvudde e Dubai ngagamba okay nga tubeerawo obudde wali butatuzibirira ennyo amaze otujjako passport atujjeko ssente yatugambira mu pesente ze nga ssente tuzimuwa nga tujjako nga tugamba mugenda kwetegeka enkya tugenda mubeere passport copy zammwe visa copy zammwe enkya tugenda ku mulimu ku interview koffe kale kati nga tulinda tulowooza agenda tugamba mugende mwebaka wabula wano ogenda osula naye waogenda osula kumbe tewali wakusula kati nga tugamba mulindemukko kati nga omanyi baabawala gayi nga olajja nga gamba omanyi ngenda funayo omufaliso engeri gwe kiri ekiro ekimu kyokka ngenda gusaano ku balukoni kati gwogenda osula kati nga agamba abawala nga omanyi abawala bo balina advantage y'amaanyi nti mulimu abavubuka muli eri ng'omuvubuka muga jangu osule wano olaawe jangu osule wano eno kati nze nga mbeerawo gwatategeera kitegeera kuba ndi mulenzi kitegeera kati munnaye waliwo omwala omu ng'agamba nze sigenda kusula naani nsija sula eyo kansule wano ne Yasiini kati kyankuba wala nnyo kubanga nsuze ku balukoni my first time okusula ku balukoni muli kukalina waggulu naye nga ate oli ku balukoni ku balukoni kyankuba wala kati saakitwala nnyo nga nsonga nagamba waaye kankole ki kangume just a night nga tusulawo paka ku makya tukera ku makya tunaabakaawo batuwa ebigo tunaaba tubrushinga twambala tumanyi tugenda ku mulimu sure deal gayi batuvuga batutwale twali tuwezeewo nga waliwo n'abalala baali bazze nga gayi batuvuga batutwala baleeta n'abaana abalala okuva mu bifo ebyenjawulo era bajje babeeyongeko bagende ku interview baabala balindoza balira gye basula kati munde tugenda tutuuka webatugambye nga olaba kino ekizimbe kati nga tuyingira reception nga boolaba wano eno
nga tugatutule nga bamu batula wali eri abana batwala nga tufera tutula bwe tutyo nga batujjako ebyogera byaffe passport copy visa copy kufaananyi nga tuga mu bireete bwe babatukisa yalinga company yalinga olaba hotel ngolaba kino ekizimbe nga kina reception waliwo ebitebe wemutuula kati batuleta ne tuyingira ku reception kati ffe twali tumanyi nti tugenda okukolera kumbe yali just hotel nga bono ne mutulako wano nga bondoza batukira baga tulinako abantu baffe kati balindeko wano eno ffe tetutamanya ati munaye nga tutuula awo bamaze otujjako ebyogera byaffe passport copy visa copy buli kimu kyonna nga bakitutte ngamala batugamba tugenda kukola ki nga bambuka waggulu eyo dakika bamala endoza nga 2-3 tuli awo tulinze ngamala bakomawo nga batugamba bakama ffe batugambye bagenda tuyita ffenna lumu tujje tukole interview batuwadde ennaku 4 kati ogamba omuntu nti bakuwadde ennaku 4 omuntu yakuwadde sente ze okitegeera kati kyesamanya oyo tefe abikwata bisula mu dustbin eyo kuba tebadda nabyo tebadda na mpapula zammwe kwaliko ne zi passports zammwe zali passport copies yes kuba tuga passport copies visa copy n'obufaananyi okitegeera kati baba bisula mu dustbin eyo ne bakomawo kati tugambe ne tugende kati mukomawo wali eri wennyini nali manyi oba kati tunaafuna abantu wetubeera awokusula obitegeera kumbe samanyi twerugerogenda okubeerako paka nsule ku balcony awo mwali mugenda osula paka ku balcony era we nasulanga ku balcony okumala ebbanga lya mwezi ng'olukola otya empewo eyo ey'ekiro si mpewo kuba eri omusana gwali mungi omusana gwali 2016 awo mu May omusana gwali gw'amaanyi nga sawa 12 guba guvuddeyo nga gwokya abanjulira bakimanya abali eyo sawa 12 ez'okumakya nga gwokyawo gwe sawa 5 nga sawa 12 ezituuka olina okuvaawo ku balcony n'obaako ate wadda kati nno okusezaaki nga nva ku balcony awo nennyingirako munda katono essenkubeko naye nga sina wakusula kambuzeemu wasula ku balcony kasemi nti oba waliyo akafaliso waliwo akafaliso kali agize naye nga omanye gye nfaliso emikadde nga bwembeera naye nga naabako ngenda munda nenaaba kati nafunamu kwade bana mwalimu abantu amu abanyambako bakyali bangaawo omu bamuyita Isima omulala bamuyita Abdu bafumba balinanga restaurant gye bali bakolamu kati ng'olusi bampa kamere era siribeerabira nnyo big up Isima yonna gy'oli Seka Isima ne Seka Abdu na gy'oli bampanga kamere okitegeera waliwo n'omuwala omu naye bambi nesirimwerabira naye era simanyi bandiddamu ne mulaba bali bamuta Edith oyo yambeererawo yajjanga bamukwananga kati olusinga bamukwana ati gatayagala kumanya okitegeera abasajja balanga bamukwanye bamugulira kamere nga abaga na brother wange waggulu eyo naye mwajja naye Edith oyo namusanga Dubai kati nanga na brother wange waggulu eyo kati nga bambi anetera ku mmere gye baba bamugulidde okitegeera how I survived kati nga mbeerawo nasula ku balcony ng'omusana gungi okya buli kimu kyonna kati ekiseera nempulira nga obulamu buntamye naye nga bagayi bangumya nga baŋŋamba abaana babonyebonye nnyo naye guma kimu kijja kumala kikole kigwe so nentandika okunoonya emirimu nenwana okulaba nga nfuna omulimu kati biri wabivaako ebyokunoonyeza emirimu gwe n'osalawo oyiribe omulimu gwe nga kubanga tewali era noonyeza ate banno bo be wali oze n'abawala bo baddayo kuba abawala abamu bo baddayo baali balina advantage nti balina abantu babaali babakola ki kati nze nali sirina gasana gwe nyiza kukubira nti nno oba kino nakiri nga the only thing kyensobola okukola just to survive kulwana nnyo okulaba nga survivinga okitegeera so kati obulamu bwe nayitamu and then nentuka ekiseera nenoonya neŋŋamba naye nali manyi osala enviiri lwaki sinoonyeza mu zisaaluuni ndawo banasobola wali wasalako enviiri naye nasalako buli nze mu vacation we nabeeranga nze n'ensoma yange yali yanjawulomu nakwira ku street ate nga bwensoma ekyewuunyisa kati nagendanga mu saluuni nga njiga osala enviiri era mmanyi bulungi nnyo okuba kati sikyalikola kuba neri gye naye era gye omulimu gwe nali nkole Dubai Abu Dhabi eyo kati mundi nentukamu obwo obulamu nembeerawo kati nkolagawo entandikira okunoonya omulimu nenoonya omulimu kati nga bw'onootambula n'ova wano eno n'otuka emakindye ku bigere kiki
kati munengo omusana mungi bakugwana tetulina musana guli omusana gukwokya osobola obeera ng'oli mu kisiikirize naye ng'otuyana ng'oli mu kisiikirize woyimiridde naye ng'owulira ebbugu muliko maama nnyabo ng'otuyana kyobola nti emmotoka S ennyumba S buli woyingira eba S olina okutambulira mu S yes kati obulamu bweri nga webukola ki we buli so natuka ekiseera natambula nenduka nga paka Makindye nze nakuba kubira ujinga wonojjawo noyingira wiyingiza bu ng'ebifo kati otandise eggwamu bigwe nga nkoye nga mpula buli kimu kintamye nga visa yaggwako nga siina byogera ne munene nentuka nenyingira mu kizimbe nenva mu bantu nga bali awo omusajja nakola ki nebekanga kubanze nzenze kali omuddugavu yali mu ekyo yayingira mu saloon eyo nzenze ko omuddugavu ne batya yali abasajja beyo bawarabu bokka arabs kane batya kati nga omanyi wenayingira bwenti omusajja nankwata natwala mu kasenga akamu kwa saloon zaabwe zina privacy kati balina bazimba obusenge nga buli mu VIPs okitegeera natwala nanteka mu kasenga kama ka VIP oba yajjayo oba alinga dumu oba alinga spray ki oba ki najinfuuyira nze nabwati ng'olwakulanga ki nga ngamba you smell bad Nebana onosonyiwa seka kali omwarabu oyingidde omusaba mulimu ali yatandikira okufuuyira spray nga sinabana kumusaba mulimu engeri gye nali ntuya gye nali nfaananyi gwe gambi yangu anatwala mu kasenge nga bwe gambi nkubula true story nanfuuyira oba yali ddumu oba perfume kize simanyi nagamba you smell bad kogwe nga sina kyakola ndego kyo nomanya nali ntuyanye bubi nnyo 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 wasirika busirisi era we namala awo nampa amazzi ag'okunywa kati bampi dakika ndoza nga 3 era nga ndi omwo mu kasenge kati omanager najja nambuuza nangamba who are you Africa konze yes Africa what do you want namugamba I need job otyo nangamba you want job konze nti which job namugamba yakati nangamba la awabaganye you can't namugamba yeah I need a job nangamba yakati namugamba yananga la kati ekyavamu bamuyanda banga nebyengenge binzize ngindala badala ngenaku gye ndimu ekoze eki naga misikini konze yes misikini kitegeeza kya munaku bamu lulimi lwabe masikini bakita misikini munaku mfuzi kiki kati nemugamba ya misikini nakkiriza obulamu buli obulaba bakubira omuntu wakusingana nga oba oli mukamotoka ko wevuga oba olina booli nagamba nti bamala naye obulamu bwe tuyiseemu bwanjawulo okitegeera konze n'episode zeninanga zange obulamu bwempiseemu ate nga obujulizi abantu bwe bali bakakasa nti oyo asola kati munnange nga omusajja bangamba kati omusajja ngamba we don't have jobs here ngamugamba even if you want me to mop like cleaning nja kusobola njagala goba gwakulongoosa gwonna nja onongamba kukubanga jazikola nalabanga nkaaba lama nangamba okay it is okay nabako babuuza banne nabagamba it's fine what you're going to do you're going to come you're going to be cleaning nempulira nga alinga mpewudde oba nfuna kyegamba kati kolwe nyini that same day nagamba manager namugamba you give him money agende nebangamba nkomewo enkya saawa 10 mulosenda kuwaza ki transport kolo wakola sakola just yanda banagaba mpe kati kankubuulire nabeera ku kizimbe ekyo nga waliwo omukulu nanyini bed space eyo namugamba mpe akatanda neba kuberi basula mu decals namugamba mpe akatanda neba kenja musasula nga nfunye omulimu nagamba ayagala sente era abanyambako anali nkutumiddeko nnyo my brother Sekayisima abo nkubuulira siribeerabira mu bulamu bwange mpozi ne baby mama wange naye sirimu erabira asha naye yali eyo twefunire eyo kati nentuka ekiseera nenkolaki nembeerawo naye nga bagaayo abo ekyanyambako ng'oluusi omusana guyitira ennyo nga gususse oba oluusi wabanga agenza okukola nga gamba yasiri jangu obeereko ku buliri weebake okitegeera beerako ku buliri kubuliri bwange weebake nga mbeerako nga nebakako kukoyi bwabazze nga nkolaki natuka okubeera mu bulamu nga tosobola nakumanya nti nosola ku balukoni
okitegeera kubanga bageza nkowambi okubanga tebandekerera era nembeerawo kitegeeza bakoleranga mu shifts bataliwo nga gojja webaka bwe bajja nga ate naawe obaogeeshuwaddiro nga ngenda wali ku balukoni yange nenebaga nga misana okitegeera kati natuka ekiseera neŋŋamba gayi bwe yampa ezo sente oyo bosi wange yampa nusu 10 giba mitwalo 10 ejawane nalaba nga mpadde mmirikwesi neŋŋendawo nekyo 10 neŋŋamba kyali owa bed space nemugamba akatanda olwakatanda kaba kammekako mu bed space akatanda kati kagambe omwana kati modifyinga muko kaba kaddeeka naye nga dabo oba zo dabo muzimanyi ezo dabo deeka kati wansi eba ya mitwalo 8 omwezi waggulu 6 lwaki baseera wansi okusinga anti wansi ate wansi ani agenda okudda kukolaki ekiseezaawo kati waggulu eba ya 6 gye mitwalo 6 buli mwezi kitegeera oba kati ndoza byakkamukko ku bbeeyi mulimu abalina emitwalo 4 waggulu wansi 6 8 okitegeera kati bwe twali munaye nga ntuka ne10 kyange omusajja mugamba bed space nga ngamba sereme ziriwa nga mugazizi nga mwana sikumi nga ngamba oli musiru ezo zigula akata ezipangisa akatanda njaga nusu 6 oba tozina tokola ki